Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video nakolwero njagadde mbawe ku ddagala erigenda obbayambamu abalina abantu ababalemerako omuntu n'akwogerako n'akusaako omumwa okuva ku makya paka kawungeezi n'akwogerako ebitali birungi nga buli kaseera bakuteekako omumwa. Njagadde obeere ng'omuntu oyo omuyimiriza okubeera nga taddamu kubeera nga akwogerako ebitali birungi. Oyo akuwalana nga tolina ky'omukozi naye ng'akuwalana. Nkusaba ofune eddagala lino, kusookera ddala nkusaba ofune muko weewumbeko. Funa muko weewumbeko, ofuneko obukoola obwo buteeke ebbali awo. Ofune nagaana, funa nagaana, funako ebikoola obigatte ku muko weewumbeko. Ofune bukumbu, ne ku bukumbu funako ebikoola bya bukumbu, funako obukoola obwo obukoola ku bukumbu. Kati bigatte wamu byanike bulungi. Byanike omusana gye guva mu kisiikirize ky'omusana. Oba obyanike mu nnyumba bikale bulungi. Bimala okukala bikolemu ensaano, kolamu ensaano bulungi nnyo. Bw'omala okukola ensaano eyo nkusaba era ogende ku muko weewumbeko waali we yamera. Genda wali muko weewumbeko. Bw'ogenda ku muko weewumbeko oyo olina kukeera kwegamba njagala osangeko omusulo nga kweguli ku muko weewumbeko oyo. Kati bw'ogende wali muko weewumbeko bulungi, kwata ensaano eno gy'okoze. Ensaano eno gikwate, beera ng'ogimaasa ku muko weewumbeko oyo, beera ng'ogiyiwako nga bw'oyogera. Nkusaba okunyuuleko akakoola kamu ku muko weewumbeko. Kunyuulako akakoola kamu era okasuule awo wennyini ku muko weewumbeko. Eno nga bw'oyogera nga bw'omansaako ensaano eyo gy'olina, beera ng'ogimaasaako ng'olaamiriza nga bw'oyogera. Ebigambo by'olina okwogera bye bino, beera ng'obyogera omuntu oyo obeere ng'omwegoberako ddala. Tagenda kuddamu kwogerako, tagenda kuddamu kuteekako mumwa, ekyo nkikubuulira. Tagenda kuddamu kubeera ng'akuwalana. Kati bw'obeera olaamiriza bw'oti ogamba nti gwe Kyayiti, kati wano ku Kyayiti teekawo amannya g'oyo gw'oyagala abeere ng'akuvaako. Oyo akwogerako, oyo akuwalana, teekawo amannya ge. Wano w'owulira amannya gange gano aga Kyayiti, gwe teekawo amannya g'oyo gw'oyagala abeere ng'akuvaako. Oteekeddwa okubeera ng'omumanyi ng'olina amannya ge abiri. Ogamba bw'oti, wulira bulungi, gamba nti gwe Kyayiti nkuwumbawumba n'empalana gy'onninako yonna eziŋŋame nga kano kamuko weewumbe. Okuva n'olwaleero toddamu kumpalana, toddamu kunjogerako. Njagala onveeko bukumbu nkuyege ku ggi. Nze nagaana okumpalana, nze nagaana okunjogerako. Beera ng'olaamiriza bw'otyo, kigenda kuba kirungi nnyo. Bw'oba olina ky'otategedde nkusaba obeere ng'ombuuza ku WhatsApp namba yange, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mbuuza ky'otategedde nyongera okukunnyonnyola. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.